Faadi TV ugimbaniriza akadde kano mwasuze mutya mwenya muli mutya abagifollowinga nembebaza nebagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga amugiye kumirako negamba nti comment section weri awo bakabuntira mu comment section atosigane nga ogifollowinga bagita Faadi TV UG munange bwatyo owa David Lutalo Afudde mu Ntiisa ngenda kombe kutuusako byonna maasawa batumideko abali Canada mu Toronto abali mu ggwanga erya Oman abali Uganda mu kibuga kye bayita Kampala nimbagamba nti muli babode nnyo kubanga mugifollowinga David Lutalo akedde confirming anagamba nti kugamba byannaku era ng'ono agamba nti atufiiriddwa abanyikiddwa nga DJ Mulo International wali ku Texiba Nansana era ng'ono abadde mu David Lutalo era ng'abadde nga blaza wa David Lutalo munange bagamba nti a music promoter and a friend to many may the Almighty God strengthen your family and friends wumula mirembe DJ Mulo International DJ Mulo bwate byafudde abantu mwena nga omanyi Nansana ng'omanyi ku Texiba Nansana nozisaliza ku mastore Texiba DJ Mulo yabadde akola ibanga eryo lyonna era abadde batera okgendayo mu bbaala eyo abasika bagamba nti babadde bamukola ki bamumanyi musajja mukulu oyo DJ Mulo mwongera kubanga munfollowinga musubscribinge munyigire ku kale bagita Faadi TV UG mbebaza nembagamba nti mwongera okubanga mugifollowinga mwongera okubanga mugikumirako negamba nti comment section weri awo bakabontera mu comment section era nga David Lutalo musajja watu ali munnaku etagambika ono abadde muntu we nnyo abadde muntu we nnyo nga bw'okiwulira abadde muntu we nnyo nga gyenkomeza ne munange obwo bwe bulamu bwatyo confirminze nagamba ati mune bwatyo bwafiiriddwa omuntu we onabadde muntu we nnyo nga buli sho gyabaako musajja mukulu Mulo abaayo DJ Mulo International ng'avaayo nga muyambako bintu bingi kugamba byoku stage kutegeka stage byonna nga akola ki byonna nga muyambako mu ngeri yonna musajja watu DJ Mulo eno wiki yo Maziiga Goka miranga manyi waliwo wiki etandika noga kiki kino David Lutalo takikiriza nti omusajja mukulu yafudde yakedde funa mawulire gakola ki mawulire ga Ntiisa nti owaye nti ate muno tafudde tebeza mutawadde na mulwadde sigamba ati alwadde jukira n'abagambe nti guno omwezi guno ogw'ekkumi bw'olaba oguyiseeko ng'oguyiseemu weebaze Katonda kuba guno omwezi abantu bangi bakutukiramu bafiiramu bantu bangi bafiiramu manyi bagamba nti guno omwezi abantu bangi bafa ebikutuko ebikutuko bye bantu abafa nga talwadde na kulwala wadde naafa mumwekanga afudde be bafiira mbuliri nga bulama mawagula bitengeri gye yafuddemu bafiira mbuliri basangibwa wakoze eki basangibwa bafudde ninga talwadde wadde n'akamu wadde n'akettondo ne musanga akoze eki ng'afudde kati kikyakisine ku DJ Mulo International abantu b'Nansana bonna ab'oku mastore bali mukungubaga olwo omusajja mukulu munange kubanga yakoze eki yaluzize obulamu bwe Lutalo ye tanakikkiriza era nga munange ateekateeka kubanga akola ki abasaganyizaako abafamire ku by'okuziika omusajja mukulu DJ Mulo International enteekateeka z'okuziika zigenda mu maaso era nga David Lutalo ajja kuba afunye information ekwatagana ku nsonga eno mwongera okuba nga mugifollowinga ajja kuba batuusako updates ezisingawo ku zino zikwatagana ku by'okuziika musajja mukulu DJ International bagita Faadi TV UG mbaagala nnyo mwenna mubere bulungi like nga commenting nga tosubscribing onyige ne kale abambagamba nti obaolyawo DJ Mulo nti yafudde eddogo manyi ebisesinga oluusi abantu abafa mu nfa bweti abasinga balowooza nti obaolyawo lyandiba eddogo mu guno omwezi guno ogw'ekkumi n'omwezi ogwa Septemba ono October waliyo September waliyo ne August egyo emyezi esatu August September
ne October abantu bangi bakutukiramu, abantu bangi bafa. By the way, abantu abasinga okufa mu egyo emyezi abasinga tebalwala na kulwala. Tebalwala oba egyo emyezi girimu kiki oba girimu kiki, tebalwala wadde tebalwala. Tebalwala wadde n'akamu. Naye nga munange byebyo musubscribinga munyige kale, ne mbagamba nti comment section weeri awo bakabontera mu comment section tuosikalinga ogifollowinga. Mbebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga. Ne gamba nti comment section weeri awo bakabontera mu comment section tuosikalinga ogifollowinga. Lutalo ali mukongobaga musajja watu agamba ati bane ekyo kigenda maaso kiki omusajja wadde banyumye n'okunyumya banyumizaamuko naye olunaku olw'eggulu banyumizaamuko naye olunaku olw'eggulu kubanga babaddeyo kondowooza yabadde ndowooza ne kabadde nga kagamba kabaga ku tekisiba ng'agenda kumikisinga manyi ku tekisiba yabadde akola nga DJ wali Nansana. Omuntu wenna ng'omanye Nansana ku masitoowa nga wali okutikako oyimaloodio kale nga wali obaddeko Nansana kubanga oyinza okuba oyimaloodio mukwata ng'oyitamu buyisi mu Nansana naye ng'omuntu wali obaddeko Nansana eyo omanyi ku masitoowa tuyinza kubanga tomanyi tekisiba nobiba tobeerako ku masitoowa naye nga wali obaddeko Nansana tekisiba emanyikiddwa. Omusajja wattu ono gy'abadde akola bitalo nnyo ebya DJ International. Munange David Mukama Katonda amugumye David Talo kubanga ali Maziiga